Nkulamusiza nnyo nga bulijjo Kibalisi John mu programu ensonga mu ddiiro. Tulina Ismail Kirya, omusajja muna DP, ye muvubuka ndowooza yekka yasigala mu DP. Baagiddukamu, abalala batubawulira baagenda mu Nuupu, abalala tubawulira bali mu DP Bloc. Ojja natubuulira mmwe mwawandiisa ebbaluwa aba DP Bloc gye bagambye nti yabicupuli, ne bagamba nti baddamu balubega mukaka okweyita aba DP Bloc oba nedda. Naye sookola obuuze ku balabi ba Big TV tulyoke tugende mu maaso. Anayaziza nnyo nga kusooka kwebaza Bloc TV ne management okufuna akadde kano okubaako n'ebirowoozo bisobola okutuusa ku bannayuganda. Erinnya n'eddoboozi Kirya Ismail, nze pulezidenti w'abavubuka era omwogezi w'ekibiina kya Democratic Party ow'ekiseera. Ndi musanyufu nate okubeerako wano omulundi gwange ogusoose. Nja kwebaza abakulu abanoonyeza akaseera kangi naye bye tukwasaganya ebingi mbadde sobola okukwataganya naye olwaleero mugezeza artist okunyigiriza nsobole okubeera wano. Mu bufunze sooka otubuulire agafa mu DP. Mu bufunze Democratic Party weeri nga kyetuliko saawa eno kya kweteekerateekera 2026. Tukimanyi bulungi nti buli luvannyuma myaka 5 Democratic Party ekyusa obukulembeze. Ate okukyusa obukulembeze tuba tweteekerateekera akalulu akaddako. Nga tuba mu kweteekerateekera akalulu akaddako tuba tulina okulonda flag bearer waffe as a presidential candidate mu kalulu konna. Presidential candidate ow'ekibiina alondebwa mu delegates conference. Kati saawa eno tuli mu mbeera ya kuteekateeka structures ng'omutendera gwe tuliko saawa eno gwa kusooka kunoonya bammemba. Kubanga okuva 2020 abantu bazze bakyuka, bazze tebategeerekeka, oluusi nga actually bw'otuuka ku muntu n'otategeera wuwo oba si wuwo. Kati saawa eno tugezaako okuyita mu bammemba. Bw'oba omanyi nti wasigalawo weewandiise mu bitabo. Ng'ebitabo bino biri kutambula mu district, constituency, sub-county, parish mpaka ku village. Nga bwe tunaatandika okulonda structures, abo bokka abali mu bitabo ebyo abeewandisisa ng'aba Democratic Party be bagenda okwetaba mu kulonda ne mu kulondebwa. Abasinga bawubanya oba bakonfusing ebintu ebyo, babuzibaabuzibwa ku bammemba ne basapota oba bannakibiina n'abawagizi. Kugamba balowooza nti omuntu bw'abeera ku kkubo n'awagira oba n'agamba nti Nobert Mao simwagala kiweddolo abawa DP waddembe n'okwesingawo. Nedda. Okuba memba wa Democratic Party kirina enkizo y'amaanyi okusingako okuba omuwagizi. Kuba memba alonda, memba alondewa. Ate omuwagizi bw'owagirira wabweru. Ate omuwagizi gwe tukulinda tuvudde mu kulonda structures za Democratic Party paka mu delegates conference. Kati awo ne tukulindira kukuba tugamba nti Democratic Party omulamwa gwaffe gwe guno. So n'olw'ensonga eyo bw'oba omuwagizi ng'oyagala Democratic Party wagira kino kituli kutambuza. Bangambye nkubuuze nti DP era n'omulundi guno musuubira munabeera ne presidential candidate. Tujja beera ne presidential candidate. No, Democratic Party bannange teyajja oba teriiwo okutunda binyeebwa oba teriiwo genda mu katale. Democratic Party yatondebwawo okufuna buyinza. Era enkola eno yonna gye tuzze nga tukola okuviira ddala abo twawandiisa ebibiina 2-5 tuzze tugikola kugezaako kulaba bwe tusobola okufuna obuyinza. Olaba tufe tusinze okuvuganya kuba 1998 tuvuganyizza tugezezaako okukwatagana ne bannaffe ne bigaana. Kati saawa eno tulowooza nti tutestinzeeko ekimala emabegaawo twalaba tutestinzeeko ekimala netugamba nti oba oli awo envuganya yaffe eyinza okuba oba takitiki yaffe eyinza okuba yatugusa. Tubeereko n'enkola bannaffe gye baakola okuyingira obuyinza. Aba ANC saawa eno okuba nti efuga
ANC yalina kye yakola wakati abantu balowooza nti obukuusa n'obugubuze n'okutulugunya abantu mu Uganda tulina bingi waneeno naye aba South Africa kye baayitamu ffe bannayuganda tukituuka na kukwota naye bw'abanga Nelson Mandela yatuuka owantu n'agamba nti tuteekewo enkolagana n'abazungu tusobole okubeera ne gavumenti ennungi then tosobola kunenya ate wa Democratic Party asobola kukolagana ne gavumenti okyayinza okumatiza munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka nti asobola okuzifuna ng'ayise mu DP nkumatiza bulungi kubanga Democratic Party kyekibiina ekirina oba ekyawumbibwawumbibwa n'ebigendererwa oba ekirina values. Democratic Party teriwo lwa season naye nga sinatuuka awo tulina obuzibu bw'amaanyi era bwe tugenda okufunira ddala nga singa tetutegeera bibiina byabufuzi kye bitegeeza tufunye obuzibu obw'amaanyi naddala mu opposition nti abasinga tebategeera bibiina byabufuzi balowooza ebibiina by'obufuzi eriwo nga vehicle oba mmotoka gye tutambuliramu okutuusa gye tulaga naye nga totegeera ekibiina kyennyini. Ebibiina by'obufuzi njagala okubuulirako atulaba nti ebibiina by'obufuzi osobola okubirabanga amadiini ge tukkiririzaamu nti bw'olaba Ismail omutegeera butuyi nti omusiraamu asaala eswala 5 atoola zaka waliwo byatalya waliwo byatanywa. Bw'olaba Christine n'otegeera nti n'oyo waliwo wasabira waliwo byatakola waliwo ebirala ebikolebwa okiraba kati nga kangeze ffe ng'abasiraamu bwe bakuteeka ku bw'otoola shahada nti oli musiraamu okuviira ddala bw'ozuukuse ku makya paka akawungeezi ng'oddayo okwebaka olina tambula busiraamu nti bw'oba ozuukuka waliwo ky'olina okukola lwakubanga oli musiraamu. Ebyo yagala bijjane mu bibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi kitegeeza ideology. Abantu kati banoonya wiini. Anti kati wiini tekyakusobola kututuusa. Y'ensonga lwaki nti omuntu agoberera omugendo bw'atuuka ne waatuuka nga takyategeera waali. N'abeerawo ng'agamba abuze gy'ava tamanyiiyo gy'edda tamanyiiyo. Ne baali nabo nga tabategeera. Naye singa tuba tutandika okugoberera ebibiina mu ngeri gye byazimbibwamu tusobola okuggyayo ekigendererwa eky'ebibiina by'obufuzi. Bw'obeera kangeze owa FDC oba owa Democratic Party oba owa NUP tulina kye tukusuubiramu gwe ng'omukulembeze bw'ogenda okutambuzaamu obukulembeze bwo okuviira ddala oba oli LC1 oba oli ku university gy'oli president oba oli kansala nga ideology eyo gy'otambulirako yokka. Nsobola okubaako ekyokulabirako bannaffe bwe tukombako ebyobufuzi oba ebibiina by'obufuzi Abamerika buli obawulira nga balina ekibiina kye bafunzeeko kangeze nti saawa eno bali mu Democratic Party bwe babeera nga balina ennyonta kye baagala okukyusaamu bajja kulonda ba Republican kubanga Democratic Party ideology yaabwe egamba balina okutambuza eddembe ly'obukazi buli omu bamuwa ebbeetu era ebisiyaga bitambula nnyo ku gundi ya Democratic Party lwansanga mu bo bakkiriza nti buli omu alina okuba n'eddembe. Ekyokubiri abanna Democrat mu America bakkiririza nnyo mu diplomacy era bo tebatankula nnyo ntalo ne webaawo akantu akabasoosonkereza nga America bateekawo nnyo embeera okusobola okwewala olutalo. Ba Republican bo bwe bajja baagala kulaga maanyi ga America ge galiwa era baagala kulaga lyanyi na kubategeera nti bo ba Republican era ba representing interests za America yo ng'abantu era bo ba representing actually ba America bennyini abaliko ba America abaliko one tebaagala bagwira era Republican buli lwatuka ku ntebe abagwira akaaba bw'ogoberera akalusaawe n'akatambula akamukyala Harris ne Trump. Harris bwe yali tannaba kujja ng'abasinga bali ku Trump. Harris bwe yajja ate abaddugavu abasinga baddukira ku Harris lwansonga nti ayinasi zaabwe okiraba kati ne wano buli lw'okyuzinga ekibiina nti neetaaga okubeera wa Democratic Party waliwo ky'olina okukola eky'ekibiina ekyo
obuwangwa bwakyo kuba kizimbye obuwangwa bannayuganda olwo bakyabirowooza anti obuzibu obwo bwe batuteekamu nga baintroducinga ebibiina mu Uganda era olwaleero omuntu bwe baintroducinga ebibiina mu Uganda bakikolanga bw'onaabeera n'akasonga kalungi omwana ali kalwanira n'okamuteera tere lumu kasobola omusala naye ate nga kalungi kati kyebatukola ekyo ne batuteera ebibiina by'obufuzi tetubitegedde tebatusomesezza ne tuba nga embeera tugitwaliranga bweri tobola bayitawe President Museveni atufugira bulungi nnyo mu nkola y'ebibiina ebyo no okimanyi bulungi Democratic Party fo tusinga okulumika abantu era ffe bw'oba ojja mu Democratic Party tusooka kutegeeza si yakuteyambirako pulezidenti walidda tetulina otuyambirako actually kino ekya corporation kyoli kujjako kyali kigezaako okuyamba bannayuganda si Mao oba si Democratic Party bannayuganda bafuna twali tuyambira abannayuganda bwe bunkenke Uganda bwetuuseeko okimanyi bulungi nti myaka saawa eno enkya tugenda celebrating emyaka 62 naye mu 62 tetufunangako kukyusa bukulembeze na mirembe buli mukulembeze ajja abuuka mirambo n'agenda n'alayira okuvaako n'abuuka emirambo n'adduka emisi n'agenda mu bwowansi kati gekyo tugezaako okwewala twagamba nti President Museveni tukoze kinene ky'amaanyi tumuvumye tumukubye tukoze yabeegaana yabeegaana ddala twamuguliza byayogera yetamanyi tebabiteesa ekyo kyanjawulo asobola okuba nga tebabyogerako naye mu ndagaano mwegiri yateekako Museveni muzibe nabyo endagaano mwegiri yateekako omukono nanti abantu babagamba endagaano mugireete mu lwatu buli muntu agisoera. It is a public document. Nesaawe waba ojagala nsobola ogikuwa n'ogiplayinga no eriko emikono gyombi kyogamba Museveni yagamba nti buli ayogera tabimanyi yatamanyi byayogerako anti kati obuzibu bwe tuli nabwo nti omusajja gwe bayita President Museveni ye mwennyini yatugamba nti omuntu buli lwabuka emyaka 75 memore ye etandika okusanguka kati ayinza okuba nga kyeyasayininga ayinza okuba teyakitegeera naye mu ndagaano kyo kyalimu era mwekiri twali tugamba nti tulikola endagaano eno kusobola kuleeta butebenkevu mu ggwanga lwansonga nti eggwanga lyattu Uganda libaddeko akaseera n'akaseera ng'abantu saawa eno tulina obusosoze bw'amaanyi tulina abantu be balowooza ne be batutte ebisosoze z'eggwanga lino saawa eno President Museveni waaviirawo n'agamba nti Katonda amuyise olwaleero luno enkya oyinza okulaba ng'abantu batandika okuttangana ebyali e Rwanda kati awo we twali tugamba nti kati kyekiseera saawa eno tusonyiwagane President Museveni bwe wali ojja watta abantu watukumbulaba ne saawa eno okyatta naye tukusonyiye President Museveni eggwanga lyo lirina obuzibu n'abantu naye tutabagane tuzeewo emirembe gye tusuubira nti gye gigenda otukolera tuliteekawo embeera eyo okusobola okumugjamu fiyeeri kuba President Museveni amanyi bulungi nti bw'akaawo saawa eno ne muzzukulu we ayinza obutatwala kati mulemu eddakiika emu yokka tulabe obubaka bannaffe abatuteekamu ensimbi ng'aba Stanbic Bank bannaffe aba Afiego bannaffe aba General Schools wali ekabalagala ne Bombo ate tukomewo oddemu ekibuuzo ekimu kyokka nga DP mutuuseewa ku nsonga ya transition kubanga mwagitusuubiza tulaba obudde buggwayo oluvannyuma tugenda kuba twogera ku nsonga ya independence ebibuuzo bibiri byokka yanziza nnyo Kiirya nagambye ogenda kuddamu ebibuuzo bibiri mutuuseewa ku transition ekyo kyo temukyakyejjako mwatusuubiza nti kyemugenda okusiiringa ekibuuzo ekyokubiri independence Uganda emyaka 62 okyogerako kinga omuntu gw'ekibiina kya DP byanjawulo ogamba nti olese abantu bayala ogenze kuyigga era n'okwata effumu n'okwata buli kyetaagiso ogenda okuyigga kati oyinza okubanga maybe ekibira ky'ogenzeemu obukodyo bw'ogenzeemu oba bw'ogenze nawo ekisolo ky'ogenza okuyigga kiyinza okubanga maybe kiri ku bwebalama kati mu mbeera y'emu obuzibu bwe twafuna nga Democratic Party nti endagaano gye twakola eyawukanira ddala eba oba mpya nnyo mu matu ga bannayuganda naye ate nga y'endagaano ezeekolebwa mu mawanga ge tuzze twegombesa mu nsonga eyo yennyini twafuna obuzibu nti twakola endagaano eno ng'ekiruubirirwa kyaffe si kyakwekusa Democratic Party wabula kyakuyamba bannayuganda n'oyo ali mu buyinza
ate ne tufuna obuzibu nti omuntu gwe twakola naye endagaano ye ate mukuusa oba kengambe nti tugamba si mwerufu mukivaamu embali mwasuubira tebiriiyo anti endagaano ya kisanja kino omwaka ogujja actually bwe tugendera mu delegates conference it will be the end of cooperation agreement era delegates conference olunaavaayo cooperation agreement ejja kubeera nga maawo bwa minisita bamujja abuvaako exactly ne bweba tamuvuddeko oba president jono tuba tumulagira nti kati saawa eno endagaano evuddewo kati bw'oba osigaza obwa minisita viire ekibiina kyekyo kigenda okubaawo so kati saawa eno endagaano tukyamugezesa naye obuzibu bwe twasanga nti ye mukuusa bwe yakwata ye endagaano ye yagiteeka mu nkwawa tolaba nti mawe ye yekka alwana n'okunnyonnyola eno ku mpagali President Museveni tajoogerako abenaale mutajoogerako naye fe abadde ffe tujoogerako mawe yagenda kwekkusa abayimba si kwekkusa bangambye okubuuzeeyo akabuuzo akalala kamwawo baani abateekateeka okwesimba okuba pulezidenti jeno kubanga gwe mwogezi wa kibiina public information tebannaba kuleeta electoral commission yaffe tennaba kuteekawo mbeera yakusaba bantu bajje kwesimbawo naye sofa candidate aliwo ye Honorable Norbert Mao abalala bwe naakawulirako yekka okwogera abalala bonna baba bazze tujja bateegerera wano nga bamaze okufiiringa fomu naye kati wano saawa nesina kwensobola ayagala oba ono tayagala ekibuuzo olubereberye twatandika nakubuuzizza ebikwata ku kiwandiiko oba ekibaluwa kyetulabye ekigamba abantu abamu bwe balekerawo okweyita aba DP Bloc simanyi bave mu DP Bloc kyavudde ku kitebe kya DP oba tonnabimanyaako ebya DP Bloc actually twabiggalawo 2019 bwe twagendanga mu reunion DP Bloc twagiteekawo okugezaako okusolooza amaanyi ge twalinanga Democratic Party bannaffe abaali bagenda ne tugezaako okubasolooleza mu caravan gye twayisanga UID reunion bwe twamala okugiyisa twali tetumanyi nti abakulembeze abamu balina ebigendererwa ebimu ebyokwekkusa bwe twali tutambula eggwanga lino okuyisa UID reunion ate ne bakolayo ekibiina ekirala ne bamala ne bagenda ne bamala nepro ne bagamba DP Bloc egenze oba yeggase ku NUP kati fena tugamba nti DP Bloc principal wa DP Bloc ye Democratic Party ate tebadde mu ndagaano eyo ne tugenda mu kooti ne tugamba nti bannange tewali entity eyitibwa DP Bloc kooti n'egisazaamu kati byonna ebiyitingana byabasajja bagezaako kulabako kwekwata kutale ku bisubi wakati bwe bagenda mu NUP ne babasambirayo tebaba wakaadi ne bakomawo abamu ne beesimbira mu bibiina by'abaandi baba wakaadi ate bo tebeesimbirawo ku bibiina byabwe kati mu mbeera eyo ne balaba nti oba beekuttewa okulaba nti DP Bloc esobola okubahanginga ate nga teriiwo so ebya DP Bloc sobola byogerera nnyo kubanga entity teriiwo buli eyayita owa DP Bloc ye nakigwanyizi oba agezaako kulaba kyekwatako mu byobufuzi byaffe ebigenda mu maaso by'eggwanga ekisemberayo ddala Uganda emyaka 62 olunaku olw'enkya mwenga aba DP mukyogerako ki gwe mwogezi w'ekibiina myaka 62 okuba twafuna independence kibi nnyo nti emyaka 62 myaka 42 gyatwalibwa NRM naye bw'ogeraageranya emyaka giri emirala ate twafuna ebintu bingi nnyo okusinga ate mu myaka 42 kati mu nsonga eyo bannayuganda saawa eno Uganda tetukyategeera oba tuli mu independent oba tetuli lwa nsonga nti mu myaka 82 bwe tusobodde okuincreasinga public debt amabanja trillions nga 9 zigenda kutali mu 10 kati mu mbeera eyo amabanja ge tulina tuli controlled by external powers World Bank America gye tujja yonna sente China era ojja kulaba nti saawa eno n'ekisaawa kyaffe kijja kgenda ojja kulaba ne parliament bajja gitwala n'abalala bajja gitwala kati mu mbeera eyo tetuli independent twetaaga okuzzaawo embeera eyaliwo bannayuganda benyumirize mu independence kituufu tuli independent naye okubeera wano nga nukwegamba n'okwogera ku nnono yaffe nti ffe tetwagala bisiyaga nga waliwo ayita n'agamba nti kemugeza muleete etteeka ku bisiyaga mbasi n'okibaakingawo then tewali independence yonna so n'olw'ensonga eyo tulina okuddayo tutereeze ebyasoba ebituleetera okuba nga tetuli independent ku mawanga g'abazungu akasembayo koolwa nti tekalekeka okuva mu kibiina kya DP
akasembayo ke nsobola okugamba abannakibiina nti mu mbeera saawa eno tekiriiko nti oba oyagala Honorable Robert Mao oba tomwagala. Nsaba tugende mu registration books zonna ze tuteeseeyo mu districts ez'enjawulo. Registration books tezisinziira ku kitebe ku City House, zisinziira ku kyalo kyo. So genda mu kyalo ky'Emitoma, Ewujiri, Ekaramojja weewandiise mu kitabo kya Democratic Party, kubanga kyekigenda okuvaamu obuyinza bwo obw'okukyusa omukulembeze. Bw'onaaba teweewandiisizza mu kitabo ekyo togenda kukyusa mukulembeze. Omukulembeze tagenda kukyusibwa na bigambo, na kuvuma, na insult. N'olw'ensonga eyo tutambulire ku mateeka g'ekibiina olwo tusobole okutuusa ebigendererwa byaffe bye tuli nabyo, oba bya kukyusa bukulembeze oba kyabukirira kulekawo. Nsigadde nga nze Kirya Ismail, President wa Uganda Young Democrats era omwogezi wa Democratic Party w'ekiseera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abatugoberera ku Bed TV, abasoma amawulire gaffe ku bed.com, mutufudde ab'enjawulo. Naffe tukyagenda mu maaso n'okubanoonyeza ebisinga okubanyumira n'okubawoomera. Mubeere bulungi.